Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekuumira ku Senga 5256 mbaaniriza mu vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero gwe omukyala akala nga bakuzina. Njagala osembere wano vidiyo eno oba ogiraba oba odiyo eno oba ogiwuliriza, njagala ogiwuliriza oba nandikusabye ogiwulirize n'omwagalwawo. Ate gwe omwami naawe odiyo eno yansonga nnyo oba vidiyo eno yansonga nnyo gy'oli. Ogiwulire omanye stylo ki z'osobola okuziniramu omukyala n'atakala. Ekisookera ddala ngenda kwebaza abatusubscribinga then namwe abasubscribinga edda mwebale nnyo mwebale kwekuumirako nga buli vidiyo gwe gye nteekayo ojja n'ogiraba n'okomentinga n'olikinga n'osharinga okola kya ttindo. Nga kyo kyonnabagenda mu vidiyo yaffe njagala mpiseewo kino nti abaami abasinga temwawula kigambo kusammula na kigambo mazzi ag'emmana. Mukonfuzinga ebintu bibiri n'ogamba nti omukyala gwe nnina mukalu, omukyala gwe nnina talina mazzi, naye ng'ekizibu kyo tosobola kwawula amazzi n'okusammula. Waliwo abakyala abalina gano amazzi agasammuka abamu. Nze nzikiriza nti si buli omu agayina nti mazzi. Abamu bafuka musulo which omusawo kyasobola okunnyonnyola oba science kyasobola okunnyonnyola, naye abamu bafuka mazzi pure water. Then abamu ne bafuka ago agaseerera naye ng'abamu bafuka musulo. So nga tonnaba kugamba nti omukyala wange mukalu, omukyala wange talina mazzi, sooka weebuuze we nnabadde mutandika, yazze amazzi oba teyazze? Bw'oba omukyala yatobye emana n'eseerera n'ekola ekkubo era n'omuzina n'otuuka n'omala oba n'omuzina ne mutuuka eyo wakati n'akala, tekitegeeza nti omukyala oyo mukalu. Oyo omukyala aba n'amazzi. Talina gali agasammuka gwe ge muyita amazzi, wabula aba n'amazzi agaseerera, aba n'amazzi ag'emmana g'osobola omuzinirako n'obeera ng'onyumirwa. Naye olw'okuba nti mmwe mu bwongo mumanyi nti amazzi ge gali agasammuka, atalina gasammuka oba olowooza mukalu. Ensonga nnyingi eziviirako omukyala okukala nga bamuzina, wabula kiri nnomo kye kisookera ddala kye njagala mumanyi te bwe kituukawo togamba oba teweekengera. Kiri nnomo emirundi gyonna gye nsobola okyogera nti kiri nnomo ate nga kibaawo. Naye ensonga esinga okukireeta yakubeera nga oggwamu obwagazi nga bakuzina. Omukyala yenna ffe mu abaami osobola okuyima omukira ne gubeera straight n'ozina emmana paka gugwa omaze kutuuka ku ntikko ng'omaze, oba okuggyako ng'ofunye ekikkanga oba ki ekitali ku mukyala. Omukyala osobola omunoonya n'omuteeka mu mbeera n'omuleetera obwagazi n'omuzina n'atuuka n'akala. Ensonga esooka nti temutegeka bakyala kimala. Oluusi naffe abakyala ate tetulina bugumiikiriza nti naawe omusajja tomuwa budde kutegeka emmana etobe etuuke ng'etobye ebya ddala. Waliwo amazzi ge tuyita amaziga g'emmana, owaga amazzi agasooka nga baakakuzina. Abantu abamu babazinira ku mazzi g'ebbaafu. Omukyala n'agenda n'anaaba n'atawaaza n'ajja omuweweetamu gumu ebiri ng'omuyingira. Of course ogenda muzinayo enzina ziizo akale. Lwaki? Yabadde tannaba kweta, yabadde tannaba kola ki? Kusumulukuka. Kyova olaba nga lw'omuzinnyeyo kamu bubiri atuuse n'amala mangu n'okusinziira kye wandibadde okola ki? Osuubira si kumala mangu n'akala. So ekisookera ddala kye nniza okugamba nga tugenda okwogera, ndowooza twogere ku nsonga y'okuyingiza omukira mu mmana. Nga tonnaba kuyingiza mukira mu mmana, kakasa nti omukyala omutegese, omunoonyeza, omutegedde ate omuzudde, atobye bulungi, olyoka otandikawo okumuzina. Stylos nnyingi esobola okuzinibwamu omukazi nga takala. Ekisookera ddala gwe omwami bw'oba ozina omukyala n'akala tomugamba. Waliwo abasajja ng'akumalamu amaanyi n'agamba njagala mazzi gafuke. Mukwano gw'omukaka tagayina tagenda gafuka. Okitegeera? Kubanga si kye kikula kye. Kye mulina okumanya abakyala ba njawulo, ebikula byaffe bya njawulo. So toyinza kunkaka mazzi nze ge siyina, sigenda kukola ki?
gannyaala. Ekisooka waliwo abo abamala abannyaala amazzi ago, naye ate waliwo ne kye mulina okumanya nti omukyala asobola okumala ng'amala emirundi ebiri n'amala emirundi egisukka mu ebiri oba omulundi ogusukka mu gumu. Tasobola okumala oba okutuuka ku ntikko nga mmwe muzina n'omala. Naye ate era mukyala asobola okufeekinga okumala ng'abikooye, nga tabikooye nti takwagala naye ng'abikooye nti tebikyamunyumira. Buli emmana lw'ekala ekuleetera okubeera nga tokyakola ki, tokyanyumirwa. Buli bwe weesanga nga tokyanyumirwa, weesanga nga ogenda feekinga okumala, oluusi omukyala agambye tonnamala, biki biki, oba oli agambye enkooyi, oba oli abeere obubeezi kulinda gw'omale kiggwe. So omukyala muwe obudde, mutegeke, munoonye. Bw'omala okumunoonya bulungi n'otandika omuzina, singa oba omuzina emmana n'ekala, ki ky'olina okukola? Ekisooka omwagalwa oba omumanyi ekikula kye, oba olina okuba ng'omanyi nti bwe mukwata wano wamusanyula, wamutaaninga on, wano wamukola weewati, ng'olina okuba ng'omanyi spots z'olina omukwatamu. So singa muba mu stylo yonna, ekisookera ddala stylo y'akabuzi yeetera okukaza kubanga empewo ebeera emuyingira. So singa muba muli mu stylo yonna omukyala n'akala, osobola okumuzza mu stylo gye tuyita ey'amakansi. Gw'atamanyi stylo y'amakansi, omukyala yeebaka ku kitanda ng'atunudde kaŋŋambe ku kisenge, ngezezza atunudde ku kisenge, ggwe then n'omwebaka mu mbiri, n'omwebaka emabega, n'obeera ng'osobola okumuyingira mu bigere ng'omuva amabega mpola mpola. Ey'amakansi eyo eringa gye bayita side by side. So bw'otandika okumuzina, bw'oba ng'obadde omuzina ng'olimu eyo style n'omuwulira ng'akazi, sooka oleke ebyokumuzina, omukira guleke mu mmana toguggyaayo. Tandika okumuweeweeta ennywanto z'ebbeere. Bw'omala okumuweeweeta ennywanto z'ebbeere, muweeweete ku musino mpola 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 mpola. Mugambe obugambo obulungi bw'omanyi obwo bumuzzaamu amaanyi, bw'omanyi obwo bumutaaninga on. Owulira? Sooka ove ku by'okufumita kufumita. Ojja kulaba ng'atandise okubeera responsive, ng'atandise okurespondinga gy'oli. Singa atandika okuweeweeta, munywegere, munune ku nsingo, muzannyise, va ku by'okumuzina, omukira guleke eyo naggambye, gusigaleyo. Ojja kuwulira ng'ebisenge by'emmana bitandise okuta, ng'atandise okuleeta amazzi, kubanga omukyala bw'akala gw'oba omuwulira. Ekisooka bw'akala ekkubo lifunda, ate ekintu ne kifuuka nga kiri rough, nga okuyingira kikola kikikkalabula. Singa bwe gubadde luli ng'ekkubo terikyaseerera. Ekkubo we liba liseerera, obeera owuumirwa era oba onyumirwa. So omukyala singa obeera omaze okumukola ebyo byonna n'olaba nti kati ateredde, ddamu otandike okumuzina empola mpola. Omusino gw'omukyala guwa nnyo obudde, ebbeere liwa obudde, emimwa giwa obudde n'ebirala. Naye mmwe ekizibu kye mulina nti omukyala bw'akala, otandika mugamba bebi, siraba mazzi, mpa amazzi, agagyewa, agenda ku luzzi agasena agakuleetere, oba akwate eguuni emuli okumpi egiraasi agikuwe. Omusajja yenna amanyi okuzina emmana, ekyo alina okuba ng'akimanyi nti kirinoma okuba nga tuli mu kazannyo emmana n'ekala, ate era nsobola gizza nti engulu n'esanyuka. Okwezina naddala mu bakyala kiri nnyo psychological, nti obwongo bwange bwe bunsindiikiriza oba bwe busindika message mu mmana yange n'ebeera ng'esobola okuta, ebisenge bisobola okuzaala amazzi ago ge weetaaga. Naye buli bwe nkikoowa n'embeera nga kati tebikyannyumira, ndi yantu mba sigenda fulumya yadde ezziga. So abaami baffe ekyo mukimanyi era mukyekwate. Ngenda kukomya wano eno gundi yaffe esooka, nja kubeera nkola paati ey'okubiri kuba sitera kukola videos mpanvu. Teweerabira subscribinga, gw'atanaba subscribinga n'ayagala okumanya ebisingako wano, subscribinga. Nja kuba mba nnyonnyola amazzi ago agasammuka bulungi nnyo. Nja kubeera nga nkola video ey'okubiri nga tumalayo eno
nga tusoma ku stylo z'osobola okuziniramu omukyala emana n'etakala. Osobola otya okumukwata n'obeera ng'osobola okumuzina n'anyumirwa paka w'atuuka ku ntikko. Omukyala amala atya? Ebyo byonna tujja kuba tubisanga mu vidiyo yaffe ey'okubiri. So tobeera subscribinga gw'atanna subscribing obeere ng'otwegattako, ate gwe yasubscribinga edda weebale nnyo okubeera ng'otwekuumiddeko. Kweyanziza nnyo byonna byonkolera ng'ojja n'olaba ka vidiyo n'okasubscribinga n'okalayikinga n'okomentinga. Alina ky'oyagala okuŋŋamba osobola okunsangako +256 785 40 28 60. Then eyo vidiyo gye mulaba ezannyaawo, omwami oyo akola pallets, ali Uganda. Osobola okumusenga ku namba y'essimu eyo gy'olaba. Akola pallet products, akola ebitanda, akola entebe, akola center tables, akola small dining tables ez'ebweru eza pallets ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukubirako n'abeera ng'asobola okukwasaganya, akola ne deliveries. Yeah.